Tetwagala magaali gammwe. Mujje tumuleko mugenda kutiisatiisa nammwe. Twogera bino twabajja n'ebyobufuzi bassebo temutuwogganira. Mu mawulire agatalinda Ssaabasajja Kabaka olwaleero asiimye n'alabikako eri Obuganda yasemba okulabikako ndowooza publicly bwe mwaka ogwali gutandika we mbaserabidde obaoliawo njagala nabo onzijukizeemu kati asiimye okubanga alabikako eri Abaganda mwena gwe anyumiddwa bino oteeka omutima mu comment section bw'omala okulega kati subscribing nga wabula tekatikkiro we olwaleero akiguddeko akakasizza abaana b'enkyukakyuka tebawena olyavuddeyo n'abagamba nti ebyamagaali bya kisirusiru bya kidongo njagala ompe comment wabula sooka owuliremu katini egenda kukkiriza. Tetwagala magaali gammwe ebyakabaka tebibaamu bungodya. Tetwagala bintuntu ebyo abitwagala ate bineeraliikiriza n'okuneeraliikiriza. N'ebijja omumyuka wa Katikkiro ng'awera twabajja n'ebyobufuzi twabajja. Lwaki obujozi mwakoze bumyufu? Lwaki mututiisatiisa? Mbaddemu era mmwe mwagala okikumamu omuliro. Mwogera bino twabajja n'ebyobufuzi tuli mu byabufuzi byatandika dda temugenda kubiremesa. Mutufuukidde ekizibu. Yo Mengo teri mu Uganda. Teri mu Uganda. Lwaki mutufuukira ekizibu? Mwe twabajja na kino tenabijja omumyuka wa Katikkiro ng'ayogera twabajja na kino bassebo temutuwogganira. Temuyina kye musobola kulemesa. Muli mu Uganda tuli mu ssaawa ya byabufuzi. Lwaki mwakkiriza ssente z'abannabyabufuzi ewammwe Mengo? Tebaguze bujozi. Ab'NUP tebabaddeyo. Ab'NRM tebabaddeyo. Lwaki mulemesa ebyobufuzi? Mugambe tetwagala ssente z'abannabyabufuzi kujja wano kugula bujozi. Mwabaggyeko ensimbi. Ate kati mubeegaana musimanyi wabajja n'ebyobufuzi mmwe. Mukkirize mugaane ebyobufuzi mmwe basaba ssente. Mugenda nga mubasolojjako ssente ne mubajjako ssente. Ate bamala nga mutuwogganira mmwe. Pate Mengo mwafuuka kidaala ddali kyagundi kiki? Mengo kiki ekiri emmengo awo bannange? Kiki ddadde ekyabatuukirako ddala? Mwakuba bannabyabufuzi ab'opposition ku TV zammwe. Ne mubagobe ne mu nteekateeka zammwe. Mubagobe ne mu nkuuka mubagobe kubanga nayo nnyini luli mwabakubirayo emiggo. Bassebo Buganda si yammwe. Buganda yaffe abantu. Ebyo ebigambo mu bigambe Ssaabasajja Kabaka yennyini yabaabyogera so si mmwe. Si kama nti buli muntu alina omutwe ogwakulanga ogwo ogwammwe ng'ogwo guno ogwone gw'ensujju mwajja kuvaayo ayogere ku nsonga ezo nedda. Mututamye. Kiriza mu second emu okujukiza Julie Potential Organic Products genda ku number 31 inboxing ku WhatsApp oba gikubeko direct ojja kusobola okulanga ofuna ate eddagala kati olina okuleetedde kamuweebwa kati gwali ebweru njagala ulize bulungi nnyo naawe ali wano kakati kamuweebwa kano kakola katya
kamuweebwa kadagala kakola bulungi nnyo singa ggwe obanga oyagala okubanga oweebwa oyagala ekintu wamaggwe ate baba gwali mu kyumba nkugamba asobola okubanga akuwa buli kimu nga talina yadde keyessamu kati kadama njagala okube kati essimu njagala okubire munno obanga oyina munno ng'ebyaddala akwagaliza mugambe akakufunire oba mugambe akulire bajuli potential bakamutuuseko asobola okubanga akakutukako mu bwangu obw'ekitalo kakono ebibyo ebikyagenda mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.